kubadde kucacyanca kukoolo bya nnyimba ko ebivuga wano kusaze kule erya Kampala kwekereziya Rubaga mu kusaba okwetabiddwako Namungi w'omuntu. Okusaba kuno kwetabiddwako Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, baminisita okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Dr. Ben Mukwaya w'ebyobulamu, Charles Bwenvu, Sylvia Mazzi n'ow'ekitiibwa Martin Kasekende. Abakulembeze mu gavumenti ya wakati nabo bwe batyo tebalusumiddwa mwana ng'ambano mwembadde minisita w'ebyenjigiriza John Chrysostom Muyingo eyeetisse obubaka bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ko n'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abakadde n'abajja okuli n'omukiise mu kitundu kino omujja Paul Katolubwama wamu n'eyavuganya ku kulembeze bw'eggwanga Venansius Balyamureeba. Mu kitambiro kya mmisa kino omusumba w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe Mukatonda Cyprian Kizito Lwanga akubiriza abantu ba Uganda okwewala ebikolwa eby'effujjo ebifuuse baana bali mu ggwanga omuli obutemu, obubbi wamu ne swakaba ebikutte ekifo ekisooka mu ggwanga mu kiseera kino. Tusaba gavumenti okukkiriza okubeera amateeka n'okuteekawo kkooti okutuulira ensonga zino. Tusabire nno kkooti ekole bulungi obuvunaanyizibwa bwayo ate tubutegeere. Ate n'okwemulugunya okukola okugenda maaso abayisi b'obubi abali mu kwemulugunya abatalina ddembe, gavumenti yaffe essewentereza ewuliza bonna abemulugunya nga balina ensonga zebemugulunyizaako. Ensi yaffe eno nnungi nnyo era erina moto nnungi nnyo kulwa Katonda kulwa Katonda n'ensi yaffe. Ffenna mu gavumenti, mu ekereziya, mu batuuze ba Uganda tukulembezaani, tukulembeze Katonda ate n'obulungi bw'ensi yaffe. Ssaabasumba mu bubaka bwe yeebazizza nnyo emikutu gy'amawulire olw'omulimu ogw'amaanyi gwe gikoze wabula n'akolokota abo bonna abeefunyiridde okwonoona omulimu gw'amawulire ne bagenda mu maaso n'okwogera Swakaba ko ne Kalebule kyategeeza nti kino kyandiviirako omulimu guno okuggwaamu ensa. Neebaza n'aba media houses abali wano mwebale kujja era tusuubira nti munaatukolera omulimu omulungi. Ennaku zino Ssaabasumba abadde nnyo mu mpapula z'amawulire. Bituufu si bituufu si bituufu. Era njagala neyambisa omukisa guno okubategeeza bannaffe abasaasaanya amawulire mubeere nga mwogera ekituufu. Nze mukulembeze w'ekereziya naye sina muntu n'omu gwe ntuma kugenda kwonoona. Musumba Cyprian ayongeddeko ne yeebaza Obwakabaka bwa Buganda wamu ne Ssekabaka Muteesa eyakkiriza okuwaayo ettaka okuzimbako ekereziya ng'ekifo kino eky'ebyafaayo n'asaba omwoyo guno okugenda mu maaso ko n'abantu okwagala ennyo ensi yaabwe n'okuddamu essuubi. Wano we tuli Mapeera we yasinziira okusaba Ssekabaka Muteesa omubereberye okutandika eddiini enkatoliki. Era na kino kyafaayo. Mapeera bwe yajja kuno n'asanga Makaayi nga muzibu munne n'amusaba amwerekereko wano amukyusize. Katikkiro akubiriza abawangula obubaka bwa Paalamenti okukwata obulungi ensonga za Buganda era wano wasinzidde n'akubirizaawo bonna okussa ku mwanja enteesaganya za Buganda okuli n'ensonga ssemasonga 5 kubanga Buganda kwesibidde mu kiseera kino. Mu bubaka bwa Katikkiro era wano agenze mu maaso n'akubiriza nnyo abantu okweyunira obumu n'obwa Sseruganda era nga wano wasinzidde n'akubiriza abawangulwa mu kulonda okuwedde okubeera abakakkamu balinde okulonda okuddako wabula oyo yenna atasuubira ekkola kino. Katikkiro amuwadde amagezi okugenda mu maaso n'okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka ng'awakanya ebyava mu kulonda n'ategeeza nti lino ly'ekkubo ettuufu lyokka. Nawabeerawo n'okumenya amateeka. Thomas Moore n'agamba Kabaka Henry nti bw'okuba ekituli mu tteeka ng'ogoba oyo gw'oyagala okukwata ate mu kituli ekyo mudda naawe abakuyigganya mwe bayita. Si nze nabyogera mbajjukiza bujjukiza byafaayo. N'Omuganda kyava aga nti bw'ogoba essajja
olekamu aganakuza lituukeyo mu kisaalu ne likwekyukira. Ago magezi gabadda gatuyamba okumanya nti emirembe gwe musingi ogw'essanyu n'enkulaakulana. Obutaawukanako ku Katikkiro wa Buganda ne Ssaabasumba ye yeetisse obubaka okuva mu gavumenti eya wakati, Minisita John Kristo Muyingo akubiriza abakristu okwewala ennyo ebikolwa eby'effujjo ko n'okwagala emirembe mu ggwanga wamu n'okukubiriza ebyava mu kulonda kw'abo abaawangulwa okukkiriza eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Ono yalinnya Kagereko oli yayogerako munne ebya Swakaba. Tubadde twetaaga olunaku obudde obunaatuwozaako ebiwundu ebyo ge mazuukira kwe kufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe olwaleero. Kati nno okulonda politics oyo ng'aweddewo, musabibwa mwenna basabo ne bannyabo ebyabadde mu kulonda tubyerabire, tubisse emabega kuba nalabye Mukama waffe ng'ali ku musaalaba bamukuba bamuwandulira amalusu olw'ebibi byaffe ebyo ebimu bye twakola mu biseera biri ebyakunoonya akalulu. Buno bwe budde namulabye ng'atusonyiwa, ye atusonyiye naawe osuubirwa okusonyiwa munno. Okusinza mu ekereziya y'e Lubaga wano mu ssaza ekkulu erya Kampala kutambulidde nnyo ku kuluŋŋamya bannansi okubeera abantu balamu ko n'okwewala ebikolwa eby'effujjo, okwewala kalebule naddala mu bubaka obwa Cyprian Kizito Lwanga. Wabula obutafaananako nga bulijjo, aboogezi ab'enjawulo mu kusaba kuno batambulidde nnyo ku nsonga z'ebyobukulembeze ko n'ebyobufuzi wano we basinzidde bannabufuzi abangi okusaba bannansi okwewala okunjawukana.